Byenjawulo buli lukya beeyongera okwewa mu lubiri lwa Ssaabasajja Mengo mu Omwoleso gwa CBS PEWOSA okuyiga ebintu ebyenjawulo okwekulaakulanya. Enkya ya leero n'Omulabirizi w'e Namirembe Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira awubyeko olubiri lw'ekigere mu Omwoleso guno era alambudde emidaala egiwerako. Omulabirizi Luwalira asinzidde eno n'asaba abakulembeze mu kiseera kino ng'ebbeeyi y'ebintu erinnye basale amagezi ku ngeri gye bayinza okutaasa eggwanga ku kizibu kino. Ng'omuntu yenna bwe yandirabye nti tufuba nnyo okukola naye ate ebikozesebwa bwe bibeera nga biri waggulu era bannaffe abalina obuyinza betusaba tebatunuulire nnyo okufuba kw'abantu n'okufaayo kwabwe babeerewo ne kye bakola kusobozesa abantu okufuna ebyo bye basobola okukola mu ebyo ate ebinaawa services eri abantu. Ono yeebazizza Ssaabasajja okusiima n'ateekawo enteekateeka eno okukyusa obulamu bw'abantu kyokka n'akubiriza abantu okufaayo okwongera omutindo ku bintu bye bakola. Kuyiga ate naffe okuddayo ne tubeera nga bye tuyize tusobola okubikozesa mu kukola emirimu okusobola okweyimirizaawo n'engeri endala zonna era twongere okukola kubanga Katonda asuubiza okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Mu bintu ebyolesebwa mulimu ebyobulimi, ebyobulunzi, ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo n'ebintu ebirala era bannayuganda bakungiddwa okwettanira omwoleso guno bayige ate nabo bakyuse embeera yaabwe. Wano mu mwoleso tugenda kusinkana abantu bangi era tusinkanye abantu bangi okuva lwe gwatandise. Abantu bano tubannyonnyole obuvuyo buli mu ttaka n'engeri gye tusobola obukawuntalingamu era wano tugezaako okunnyonnyola bannayuganda n'okukendeeza ku mivuyo egiri mu ttaka. Mutusangawo byonna ebintu tulina ebyobulimi, eby'enkoko, eby'ente, byonna tulina n'ebya human byonna weebiri mujja kujja mu bisange. Embeera kati eriwo mu ggwanga esaana okufissa, esaana okutereka, esaana okusiga naye osize mu ki? Jangu tukuyigirize bw'osiga, tukuyigirize bw'ofissa, tukuyigirize bw'otereka. Kigamba ne bwoba olimidde mu kideeyi era ogenda kubaza amaanyi ge twatadde mu bintu kubaza si kulima bingi nnyo naye birime bulungi bibale. Omwoleso gwa CBS PEWOSA 2022 gwa kukomekereza ng'ennaku z'omwezi 19 era gwa kuggalwawo Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, Doreen Nakajiri, BBS Telefina ageesigika.